2019. A very difficult year, but still a man is a man. Okay. Siba chiri baganda bange. Boba yagala Bebe kulo kumujjawo gwe kyokola gonza ebintu naye buli wobikalubya abagenda kuyita wakati awo. Empumi eno mwebale nnyo kugibuilding. Omayinza emiziki wange bamubuildingidde Uganda. Gye bakoma okunkuba, gye nkoma okuguma. Gye bakoma okuvuma, gye nkoma okunyuma. Gye bakoma okungoba, Zuwena gye yakoma okunjagala. Kale fire! Mukoye nze ndabanga mu abakoye nenenyola sibawulira muli awo mutegese bucupa nzije soko gifune empeta ya milioni 8 njagala giwa fani kakati badajanzira mwakayimba ako nkademu nenda sina kadamu Brenya mfuneyo fani omu ayagala Bebe Kulu omu bwati nga bajja n'abeerako kumpi ne Bebe Kulu awulira omuliro aliwa funeyo omu Baby gwe jangu Baby jangu Baby wanje bwe sajja temujja saagala ebintu by'ennaku zino biri nsosola ambasada wa TB tasosola banange temwerabira nti naddala batuko power nino bakebeza TB Baby jangu banange Baby bakuyitani. What's your name? Amy Candace. Who? Amy Candace. Amy Candace. Obanze sikategedde. Okay, all in all, are you a fan of Bebe Cool? Like yes. Like crazy. Like crazy. Well, when Bebe Cool comes to perform, he usually does something for the fans, at least one fan. Because most fans write to me, they're like, you know, you guy, you're so proud. And so toli mwangu akutuka kobichi, I tell them banange ndi mwangu. It's so easy. Now, tonight, you have an opportunity. I'm going to give you a chance to touch Bebe Cool anywhere you want tonight. Akutte wayagala! Sibawulira. Akutte wayagala! Okay. In 3, 2, 1.